Ahibati fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baganda bange banyenaze mwenna mujebale mwebale okugoberera, tusaba Allah tuwemu empeera ennungi. Tukyali ku hadithi yaffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye tugamba nti tukozese ebintu bitaano nga tebinnatuvaako, tutematema kigambo ku kigambo. Nga nno mulundi ogwaleero tugenda kwogera ku faraghika qabla shughulika. Tutuuse ku nnyingo egamba nti kozesa time yo nga tennaba kukuvaako obeere ng'oli bize. Bwetugenda mu Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yagamba ebiseera bino n'agamba nti abantu bonna bali mu kufaafaaganirwa mu mirembe gye bawangaaliramu. Omulembe mulamba ne gukufa, obuwangaazi bwe ne kufa, nga byokoleddemu si bya buvunaanyizibwa, si bikutwala mu jjana, wabula obuwangaazi ebiseera omaze bya bwerere. Kyavaga nti wal asri, ndayidde omulembe. Omulembe ogwo abantu babeera mu kufaafaaganirwa okuggyako abo bokka abakkiriza ne bakola ebyetaagisa, ne bakola emirimu emirungi, ne baba nga balaamiragana okubeera abagumiikiza era nga balaamiragana okubeera abayesiba ku mazima. Kyova olaba nti obuwangaazi buno ebiseera nga tukyabirina tubikoleremu ekyetaagisa. Bw'oba okyalina time, soma ku Qur'ani. Okyalina time, kola ku adhikaari mu kifo ky'ebiseera okubimalira ku mweso. Oli ku matatu, oli mu mpiira, oli mu firimu, oli mu mbooziboozi ezitalinaamu mugaso. Funa obudde obeere ng'osanyusaamu obulamu bwo. Oba ogenze ku mupiira ogulabeko akaseera, ate osigale n'ebiseera by'okoleramu emirimu emirungi eginaakuyamba. Kubanga waliwo okwejjusa nga Allah amaze okuggyako ekyengera eky'ebiseera bino, ate wejjuse oyagala okubikozesa ng'ate byagenda tibikyayungika, tibikyadda. Allah ategeeza mu surati Mu'minun aya ey'ekyenda aya 10, aga nti qaala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Nti omuntu bw'aba amaze okufa n'aggyibwamu omwoyo guno, alaba emirimu gye yakola emirungi, n'alaba empeera z'agenda okufuna, n'agamba kale singa ebiseera biri byonna bye nayonoonanga nabikolamu emirimu emirungi. Yeegomba omuntu oyo adde ku nsi n'alaajana n'agamba qaala rabbi irji'uni, ayi Katonda wange nkusaba onzizeeyo ku nsi, nkusaba onzizeemu obulamu, nzireyo ku nsi, a'malu salihan, nkole emirimu emirungi, fiima taraktu, egyo gye saasobola kukola nga nkyali mulamu, kaŋŋende ngimalirize. Naye Allah aga nti kalla, ekyo tekikyasoboka. Obuwangaazi bwo oba tuwabukozesa essaawa eno, ate si yakudda mabega. Kyova olaba nti aya endala Allah atukubiriza era tukozese ebiseera bino nga tukyabirina. Okyalina obudde obugaba, bukozese. Nga tonnatuuka kiseera kwegomba nti singa ngabye, nga ate tukyalina kiseera obudde bukuyiseeko. Allah ategeeza nti anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum almaut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Nti omuntu atuuka okwejjusa ne yeegomba dde ku nsi kuno, obudde nga bumuyiseeko, ebiseera teyabikozesa, yalina ebiseera ne bimuggwaako. Essaawa eno ali mashughulun, ali mu mbeera ya barzakhi, ate yeegomba adde ku nsi ekitasoboka. Aga nti mugabe ku ebyo bye mbagabidde ng'essaawa tennabatuukako, kubeera nga obudde bubayiseeko obugaba. Aga nti omuntu atuuka okwejjusa n'agamba fayaqula rabbi, ayi Katonda, lawla akhartani, singa onnindirizaako akadde, singa ompaddeyo obudde, singa ompaddeyo ku biseera, nimbanga nzirayo mu nsi, fa asaddaqa, nsaddaakeko, wa akun min as-salihin, mbeere mu abo abasaddaase, emirimu egyo ngigatte ku gino gye nakola. Naye Allah aga nti walan yuakhira Allahu nafsan, essaawa bw'eba ekutuuseeko ng'eyakuweebwa obudde bwakuyitako tiwabukozesa kyetaagisa, tosobola kugumiikirizibwa ti ate bakuzeeyo ate livansi ate omalize ebyakulema. Baganda bange bannyinaze, kyekigambo nabbi kyatugamba sallallahu alaihi wasallam nti faraghak, kozesa akaddeko ng'okyalina tayimu
qabla shughulika nga akataimu ako tikanna kuyitako kutuuka kwejjusa. Hadha wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.